Yes fa ADTV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna abagikumiryeko muli mutya ngenda kubasa omusubscribing ate munyige ne kade bagita fa ADTV gibyolengerawo bifaananyi bya kibbo kya musamize bano badde betwalaganyiza ne pastor omukyala nga onavuwa mmindi ate ng'oli asaba Yesu kugambe kibadde kikambwe. Pastor Bugingo avudde n'ayogera ku nsonga eno era nategeeza nti abantu bandibadde bawaŋŋana ebitiibwa omusamize sigala mu busamize bwo pastor naawe sigala mu bwa pastor kubanga bino ebifaananyi bitambudde nnyo kosa n'akavidiyo ku social media ndowooza omulengera omusamize ng'afuuweta emmindi bibadde wali mu Kampala abantu beeroledde ne bagamba ekiki kino abantu beeroledde ne bagamba kiki kino Yesu versus Muwanga jjajja Muwanga Uganda erimu ebintu naye bapasita bangi bavudde nga boogera ku nsonga eno manyi bapasita ennaku zino beesonyiwa ebintu by'abasamize mabegako wali nga babavumirira babalumba. Pasita Bugingo y'omu ku abo yalumbako ne Mama Fina yali awadde Pasita Bugembe ssente. Pasita Bugembe yali yeesonyiwa dde abasamize kati Mama Fina bwe yamuwa ensimbi Pasita Bugingo yayomba nnyo naye yagenda okulaba nga Mama Fina ate muntu mulungi yabeesonyiwa kati era Pasita Bugingo statement gy'akoze abasinga beewuunyisisa yagambye nti bantu bandibadde buli omu awaŋŋana munne ekitiibwa. Yes, awaŋŋana munne ekitiibwa buli omu yalibadde awamu n'ekitiibwa. Pasita Bugingo ekyayogedde ekyo kyakoze ki ekyo kyayogedde ekyo musubscribinge munyigende kale bagita fa ADTV UG. Pasita Bugingo yagamba nti omusamize yeyagale n'obusamize bwe pasita yeyagale n'obwa pasita bwe buli omu akole ki aleke munne. Omukyalo ono pasita abadde ageza kulemesa musajja mukulu ono okukola ki kubulya bintu bye eri bantu badde mu Kampala wali manyi Kampala alimu ebintu bintu bannange nezolengera akabbo emmindi ng'aziina bulungi wali ku kido ku bbali naye nga pasita agamba ojja kubijjawo. Pasita ye abadde mission ye yakumulezera ono okuva mu kibuga kumuyitira kuva mu kibuga naye ng'ono yaseetuka ng'oli asaba ono bwafuuwete emmindi ng'ona pasita asaba ono bwafuuwete emmindi pasita asaba ono bwafuuwete emmindi kugamba ekibadde wali abantu beeroledde ne bagamba kiki kino naye nga Pasita Bugingo yeesonyiwa kati abasamize. Mama Fina yamulaga nti ye tamulinaako buzibu yabasojjanga. Pasita Bugembe yali yabeesonyiwa dda nga yabavaako dda kwagamba omuntu bwaddemba okukkiriza mu kyonna ky'aba ayagadde. Pasita Bugembe yali yabeesonyiwa dda kyobala Mama Fina yamuwa ensimbi yazigaana yazikkiriza kubanga ffenna gye tutambulira kabeere Pasita Bugingo yennyini esente zaatera okusaba ku Kalanirandi tamanya wa gye zivudde. Abawaayo ensimbi abo ku kyaki ye wali ku HPM tosobola kumanya wa sente gye zivudde kati butandika okugamba banayinza abasamize asibaagala sente zaabwe sisobola zikwata kugamba zokoze ki ze bakuwadde n'obeera ogenze mu dduuka ne bakuddiza balance tomanya wa sente gye zivudde zisobola okuba nga zavudde mbasamize tosobola kumanya bivaako buvi ebyosonyiwa bwesonyi obivaako buvi ensi bwetyo gitambuliramu bwetyo bweri tolina kwerondalonda nnyo kisusse oba tojja kumalako kkiriza oba gaana oba tojja kumalako ge mazima ebyaddala oba tojja kumalako. Subscribing onyige kade omulenga ajajja Muwanga ng'emmindi afuuwa bitya ng'emmindi agifuuweta bitya naye nga lutalo lubadde luwanvu nnyo lubadde lutalo lunene nnyo kumulemesa kibuga. Bapasita bagamba tugenda kukulemesa jjukira mu Kampala obadde mu bapasita bangi ate mwanatu nga bakola akasente kubanga abantu bakola ki nga bawaayo akasente nga babateekako amazzi ag'omukisa baba n'amazzi gaabwe mugundi akantu kalinga sipule mufuuyirako katono wali n'ateekamu akasente namufuuyiramu katono n'ateekamu ssente kati bapasita bagamba musajja gwe wayagala twononera bintu byaffe n'omusamizi yagambye nedda namwe gye muli naye kanzije kati bagamba gwe tojja kweyagaliramu vaamu. Pasita Bugingo yabagambye mumuleke ye bw'atyo bwakoze ki bw'atyo bwabagambye
naye kyebuzibwa bapasita abali mu Kampala banawuliza Pastor Rosias Bugingo nkugambye bapasita bangi mu Kampala omuntu ng'otera okutambula bulungi mu Kampala omwo naddala ku makya bapasita bangi mu Kampala omwo ate mwana tubakula ensimbi osanga olinga ebbaafu namba ejjudde ssente oba 5 oba omutwalo oba 10 kati n'omusamize yagambye bannaaye naye kangeziseko ku chansi oba oli awo eri abakola ki abakkiriza mu byange naye nga gye bali abakkiriza mu bibye ne bano bo bagamba nedda ssebo toyonona bintu byaffe totwonoononera eno balina kuba bapasita bokka totwonoonera munange byebyo mukyala yoyo yabadde afukidde omusamize akayinja mu ngati walisaliza ali mu Kampala agamba nyabo naffe tulina okweyagalira buno pasita agamba nedda temujja kweyagalira musaaga mwagala tulemesa ssebo mwagala kunona bizinensi yaffe manyi bapasita abamu bagamba tebagala kwesembereza basamize bagamba nedda munange badde beetwalaganya buli omu ng'alagako munne eryanyo buli omu agamba yasinga stay on YouTube platform tosigale nga on following amawulire mba naga gaba gatambula okwetula eggwanga Uganda nekugamba nti comment section weeri awo obaka buntira mu comment section dozo omulengero omukyala abadde beetwalaganya baaba ekibadde wali kibadde kika mbwe kibadde kikabuka likinga commentinga o subscribing onyige ne kukade bagita Faadi TV ji updates mbalazo eziba zitambula nga Pastor Bugingo yagambye bugambi nti bandibadde bamuleka omusamizi mu Kampala kubanga naye munnange bambi yazze kutetenkanya ensi kuyiya kutetenkanya kupanga kugattagatta okubanga omuntu obeezawo obulamu bapasita nkugambye bakola esente byaddala pasita kugamba staging ku mabbali ga kkubo n'alyoka abajjamu ensimbi omuntu okubanga ojja ebbaafu nkalu novaawo ng'ejjudde so abantu baziwaayo essente Abannayuganda kyangu okubajjamu ssente ate bapasita bafuna chansi babajjamu essente abasinga bagaya tunatandikawo bizinensi ya church yafuuka bizinensi esente bazijja kuvanga ku muntu ng'osobola okolektinga obukadde 3 pasita Bugingo asobola okolektinga obukadde 3 olunaku okuva mu bantu be kisoboka subscribe ng'onyige ne kade mbaye bulungi mwera mbagala nnyo